I want you to protect the wetlands because the environment has water. And if you damage the environment, you damage the pea, you damage the cod, you damage the rain, you damage the water. Okwo kwe kulabula kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kwazza akola ng'alabula abantu abasusse okwesenza mu ntobazi n'okusaanyawo obutonde era agamba nti bangi beesenzezaayo nnyo nga bakolerayo ebintu eby'enjawulo omuli n'okulimiramu omuceere. Therefore, I am going to write an executive order to really stop the damage to the environment because that's very, very important for our survival. Ebbugumu lingi tetukyebikka bye bigambo ebiri ku mimwa gy'Abannayuganda ensangi zino. Mu budde obw'ekiro gujabagira era tutuuseeko mu bantu ne bategeeza nti embeera esusse ogw'obulamuzi kubanga tebakyabitegeera. Kavuyo kereere era buli omu tonsemberera wakuba nti buli omu aba alina ebbugumu tonsembera yeeriwo amazima gali sigenda kulimba. Omuntu ali mu kaseera kazibu ku lw'ensonga omusana gwaka kuva ku makya mpaka kiro kwegamba titubitegeera na kubitegeera tumanyi tugenda kukola tutya omusana mungi tewali ssente bakasitoma tebasobola kujja emisana kwegamba tukyakola tewali mirimu twaliza awamu. Buli wootuuka buli omwaka ababbugumu era nga n'abasuubuzi teribatalizza. Ebbugumu omusana gw'amaanyi nnyo guleeta ebbugumu enebweru omusana gutubabula ne tukwata enkofiira ne tuzeeteekako ate bw'oyingira mu kizimbe ebbugumu ly'amaanyi nnyo tumanyi naffe kyakola era eggulu enkuba lwe yatonyeeko akatono nekkakkanya. Twekweka bwekwesi okitegeera tunywedde amazzi tulina ssente kwegamba ebintu si byangu. Amazzi mugakuze mugamazeewo mu furiji era kati gokyagaliyo nago si byangu muganda wange embeera yakutetenkanya obulamu tufukidde kizibu tweya bweyi. Abo boolaba basazeewo okwebaka wansi ku seminti okufuna obunnyogovu kyokka wadde bakikola bamala bya mu bulago. Bw'otuuka mu Kampala abamu baatuuka n'okufuna ebipapula okufuna ekisiikirize beebikkirire naye ng'era tebirina kye bitaasa. Tulina okunoonyaako okulya tulabe nga tubeerawo kati kyobola tubeerako wano ne tuteekawo ebipapula bino bireme kuba hiiti eno kusukka nnyo kuba kati w'ojjawo ekipapula kino oguwulira wano mu mutwe nga gwagala kundeetera kiwalaata. Yesebo oluusi tuyiwako amazzi era tusaba gavumenti etwongereko kampuni z'amazzi babeere nga batuwa amazzi nga mangi tubeera nga tuwulira nga twagala kuggwawo. Because of the global warming, climate change, then we are experiencing this kind of heat because we're in situations that we are not used to. So people are cutting forests, as you know, maybe specifically in our location. We are around equator, our country is around equator. The moment we destroy forests, then we destroy swamps, then that means we are interfering with the ecosystem. Omusana gufuuse omusana, ebbugumu lifuuse ebbugumu. Era mu ssabbiiti eno omusumba House of Prime Ministers International Rosias Bugingo bwe yali mu kusaba ku Canaan Land yeegattibwako ekibiira ky'abakkiriza ne basaba Katonda ayambe atonnyese ku nkuba era olunaku olw'eggulo yalabiddwako. Nangira enkuba ng'ate bunaggwanga lyonna mu wiiki eno njirangirira nga nkuba nnungi kitanga omusana guno ogwase nga mungi kolayo akabonero nti wankomyawo lwa kigendererwa enkuba etonye nga teenoonya ebintu by'abantu era nangira nti neezo ensawo ezibaddemu obwavu n'omusana ozireplenishinge Mukama. Minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. John Chrysostom Muyingo bwe yabadde ku ssengejjero ly'amawulire erya Media Center mu Kampala yalambise ebimu ku biviiriddeko enkyukakyuka y'embeera y'obudde wabula n'agumya nga bwe batasobola kuggalawo masomero olw'ekyo ekyabadde kigudde mu ggwanga erya Sudan ng'amasomero mangi gaggaddwa lwa bbugumu. Era twetaaga kupanikinga abaana baffe bajja kusoma bamaleko tetujja bawummuza lwa bbugumu nga bwe kiri ebweru wabula lino libeera essomo gye tuli ffe Bannayuganda okulaba nti ebintu ebireese ebbugumu eryo kibugumubugumu ekyo ensonga tuzimanyi tutemye emiti twonoonye environment buli omu yeetabe mu programu yaffe nga Ministry of Education ey'okuzaawo emiti ey'okuzaawo obwa kiragala
buli omu, buli mwana gyali, buli muzadde gy'oli, buli omu simba omuti. George William Omoni ono akulira ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde ekya Uganda National Meteorological Authority ku lukomo lw'essimu alambise ebiviiriddeko omusana omungi n'ebbugumu. There is high concentration of water vapor in the atmosphere due to the warming of the ocean which started last year by around May. We would have not felt this kind of high temperature if rain could have been in place right now, because rain would be cooling the atmosphere as it is falling. There is a dry spell which came and disrupted our beginning of the rainfall in most part of the country completely. So that dry spell now has rendered the atmosphere to be completely now exposed to the hot condition which is attributed by the presence of vapor in the atmosphere. Agamba abantu babeere bagumu ng'essaawa yonna enkuba yakuddamu okutonnya newankubadde ng'embeera eno yatandika kuva mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde ogwa 2023. After this week where we are today, we are on what? Today we are on Thursday. After this week, rain will start building up in many parts of the country. And as I talk right now, many parts of the country is now feeling the rain. And I advise them also, they should make sure their garden is ready. And once rain falls in their area like for 2-3 days from now onward, they can go ahead and start planting the crop. Embeera y'ebbugumu teri atagirozezzaako naye ng'abakugu bonna bagamba kiva ku kwonoona butonde bwansi. Byola Gabriel ne Kyambadde Lawrence, Crossroads TV, Omunnyo.